tuwangala nabyo. Allah tugamba suratu Abasa, falyanzuri linsanu ila taamihi, muntu atwala obudde atunuulire emmere Allah gyamuliisa. Anna swababna almaa swabba, addizeeyo ddala ebirowoozo kuwa Allah gyagimujjira. Bw'otunula ebyokulya ebisinga obungi Allah bitujjira mu ttaka, ng'ekituufu ettaka si kolero, si mashini, si factory. Waffe Uganda bw'oba oyagala lumonde gw'ofuna malagala, ng'okuŋŋaanya obutuumu bw'ettaka obuwerako ng'osonsekamu amalagala, mu myezi 4 emyezi 6 mu butuumu obwo onoonamu minwe. Ndowooza ekyo nze ndaba nk'ekyamagero bw'oba okiwadde obudde mu mbeera yakukkiriza mutonzi wo, n'ebirala bingi. Ebyokulya byo byennyini alina ennunga gy'abirungamu obuwoomi. N'olya ennanansi ng'ewooma, oluwoomo olwawukana n'ekikajjo, byombi tebasobola bikuwera mu nzikiza ne bikutabula nti oba ndidde ki kino. Muwogo naye era embeera y'emu, wakati mu ttaka Allah gy'amutujjira talumirangako. Ayina ensabika gye yamusabikamu ey'obuvunaanyizibwa. Oyo ye n'amuteekateeka ng'omuliira mu buli miteeko, oliwaddemu omumeketako, bw'omwokya alhamdulillah akola, bw'oba omusiise si mubi, bw'ajjanga mufumbe naye alhamdulillah yenna asigala muwogo. Kisinzira ku nteekateeka gye wamuteeseteese, yenkyusa omutonzi gy'akyusa obuwoomi bwa muwogo. Ate bwe gutuuka ku Jjuuni bw'olimeketa simanyi ky'oba onoonya, n'eryokye sirirabangako. Kati ebyo bisaana bitwala ebirowoozo byaffe, tutendereze ng'omutonzi waffe olutenderezo olulina ensonga. Eyo yonna Allah n'atujjayo n'atugamba nti falyanzuri insanu mimma khuliqa mu suratu Tariq. Omuntu afeeyo nnyo alowooze era afumitirize mu kimwe yatondwa. Khuliqa min ma'in dafiqin. Teri muntu naddala kufa abaliwo kati, bal ndooza ng'oggyeko Adamu alayhi salam ne Isa, ffenna Allah gye yatujja omanyiiyo. Ndooza bwe biba byamagero, omutonzi waffe mu butuufu yasaana okusooka okutendereza, nga tetunnatenda muzungu, simanyi Mwarabu alina ssente, bwe buba bugagga, omutonzi waffe mugagga, nsi yonna yagiriisa. Ensi yonna ssente yazitugabira buli lunaku, buli kadde. Nkulamira okumutendereza ng'olutenderezo olulina ensonga. Ekigambo subhanallah yayawukana omutonzi waffenna, okyogeranga olwogero olulina ensonga. Bangi tubyogera emirundi mingi naye nga tetulina nsonga. Ekituufu kiri nti okwogera ku mutonzi waffe okukola amakulu kwe kwogera nga ddala olina ensonga. Nga weetunuulidde emyaka 15 bw'ali n'olwaleero, n'okkiriza nti ekituufu Allah alina obuyinza, n'oyogera ekigambo subhanallah, nze oli luli, nze ono kati. Bwe njogera kino ndooza ffenna twali tulinnye ku nnyonyi. Otula omutonzi empaniya gy'atwaniriramu eyo mu bbanga, nga wallahi n'ageza atuta buti, teriiyo tusobola kuba China atutadde mu tutaasi mu bbanga lye, n'awanirirayo oguntu ogunene. Ffe abasinga ebyo bwe tubirowoozaako, ffe ate tulaba muzungu. Muzungu alina amagezi mu nsi ye, era y'omuzungu yennyini ye. Bwe tunagamba magezi, si yakera ku makya n'ageewa, mu mugongo gwe lyagamuwadde. Kati tutende gwe bagawadde okusinga ate agamuwadde, tubabenkanya. So tutenderezenga nnyo omutonzi waffe olutendereza lwa byamagero byakola. Saidi y'ebyamagero nkuyanja, gwe bwe tunafeesiyo awali eriiso, awali okutu, awali ennyindo, awali omumwa, olinamu okwemulugunya.
wano eriiso lyali terisaanawo, golaba lyali lisaanyeewa. Ate Allah akbar, eriiso lye ntina gyaliteeka eno mu sayidi, yalisa sayidi eno eddala n'alissa eno, naye teyina buzibu. Fe agaffe n'agateekawo yagateeka, n'amatu n'entambula yaffe ey'okwesimba ate nte tebisobola. Ebyamagero nkuyanja. Bwe gutuuka ku kigambo mukwano, Allahu akbar, ekisigukulula omwana omuwala mu maka ga kitaawe ne nnyina n'abasiibula misana ng'agenze n'ejjuma, gwe yakalaba emyezi egi 3 nga n'ogeza omukakasa nti nkwegayiridde sigale wagishwayibu, kakasa nti nva sisobola yadde yanzaala buzibu kiwaba kyayi nti ambaagala nnyo nga bazadde bange sibalinaako obuzibu, n'eddirisa ku bye yanyinyonnyodde. She's the one and only. Ino yakuva ddi agiswipe kusere zonna zakutaddemu ssebo. Ndowooza ebyo byaba byamagero, bireke kuba bya bulijjo. Fatuma afumbe wa bibu wa Zaidi n'ageza nti ddayo ko bazadde bo gaba maziga ngate ekituufu gye bamuzaala n'eri bwatuukayo era olumala obbalamusa nti oddayo ddi. Ebyamagero Allah akyabikola tabaraka wa taala. Bw'oyingira ate bedroom ate ebyamagero ndowooza nekiyitira buyitirizuka sayidi y'omukwano. Najja tyabadde abise ku maaso byonna n'apangulwa kamu ku kamu, nga ne Haji naye peesa ku peesa okukakkana ng'oga nti agenda kunaaba. Ebyamagero Allah akyabikola, tuleke bitwala nga bya bulijjo. Sinzira ku bwomu bw'omukwano okkirize era otendereze yaguteekateeka. Saagala kisussa, nkakasa bulungi nnyo nti emyaka gyo gimala. Ensonga namba 2, lwaki omutonzi waffe asaana atenderezebwe olutendereza lwa kumwebaza. Gwani nzaani? Akagambo ako kalina ensonga nnyingi ezigenda wansi waako. Gwani nzaani? Wansi ebikkirira awo nzaani akyali omulamu ng'olanya ali mu ttaka. Bino ntero bibuza gye ntera okuyitira. Waba kubayo kakiiko ka paalamenti nga ke kasalawo ani anaafa, nga kaliko bamemba ba paalamenti nga 4-5. Mwami John wandigenzeeyo n'olanya baabali awo nga Mwami John oba Mwami Kenny, Imam Kiyuna yino omuyizi we bamuyita Mwami Paul Kirungi awangalira California, baabali awo ng'ozzooni egguuka ssebo n'olanya ozza akakiiko kasalewo. Mutonzi waffe alina obuyinza, tumutendereze ng'olutendereza lwa kumwebaza. Gwani akyali omulamu? Kale obulamu bulinamu ebitatambula bulungi naye weebuli. Olowooza ebibadde bibwetaagisa mwami olanya kikyatabadde nakyo nga gwo kiyina? Hajji muke yali aweddemu nga gw'olimu. Sekamuzaata eddiini yali enaabuuse nga gw'ogiyina. Bw'osiriikirira omuntu yandyebazza nnyo omutonzi we olwebaza olutalookaalooka na byatannamukolera. Ffe kungulu tweyita bamwebaza naye ng'ekituufu kiri nti tetunnaba. Mu bimu ku birago okusiima kwa asiimye butatunuulira bitannamuweebwa. Ffe twakulira mu kyalo. Nsaba asaasire jjajja wange azaala kitange yafa, nze Allah gye yankuliza. Ngera bwe tusaba Allah asaasire bonna beyajjulula, naddala bali abakkiriza abasiraamu. Mu mbeera zaffe ez'ekyalo bwe twafunanga akakisa akalya ku nnyama oba ebyennyanja, basookanga tuwamu supu kugezesa kusiimako. Emmere bagikuwa bulungi nnyo, supu tebateekamu yadde ekifi,
emmere emala kuggwaawo ne balyoka bakusenera ekifo ekyo. Walyanga n'omutima omutebenkevu kuba ng'okakasa nti eyasenye jjajja ate akimanyi nti ndi wa famire kyekyamumpeesera, akimanyi nti teyampadde. Jjajja yali mukambwe mulungi ate nga mugunjuzi. Yagabanga ebifi bino okusinziira ku buvunaanyizibwa. Bwe wajjangawo omugenyi nga mukulu mu myaka ng'oyaba waffe nga 3 kati mu myaka 7-8 kiba kimu nga ne sayizi era yeeyo ya myaka egyo. Kekakutandanga n'otula mu sowaani ya mukulu gwe bawadde ebifi 2 wagenda ng'okuzza amaaso ng'ekino ekyo bakitutte. Ampuliriza, twamala kukula ekituufu nenzikiriza luvannyuma nga maze kukula bino maze birowoozaako, nenzikiriza nti ekituufu ekyali kisinga obukulu mu biseera ebyo yali mmere na supu. Kuba babakuwa buwi kifi kyokka ate tosobola kukkota, ate nga supu n'emmere wekanga webejjagadde n'okwebejjegala. Mu layini eyo omutonzi wo akusenedde byonna ebyetaagisa, emmere ne supu obiyina, ekifi kireke. Tunyikire kumwebaza obulamu obuyina. Kakati mu bikutawaanya byotonnafuna, obulamu abutwala kuweemu ki? Fiizi z'abaana. Obulamu omutonzi waffe abutwale azimbire ennyoka ennyumba. Abamu twazala ku baana baffe Uganda, olirira ddala nga baana bo oyagala babeere bulungi, gwoveewo bo babeere bulungi. Bwejjanga ndagano osobola ogisayininga. Nyina abaana 3 be najja okukolerera. Ekizibu kyange baana bange kuba bulungi. Bwebanga nti ekyo tukikuwadde naye tutwala mu bulamu, kimu osayininga. Kakati okubeera abaana babeere bulungi nga ate sibalabako ekituufu saaya. Omutonzi waffe twetaaga kumwebaza wakati mu kwebuza nti gwani akyali omulamu. Kyakubiri, gwani atalina wakuluma. Abantu ffe tulabanga balina ebizibu naye nga bw'osiriikirira ekizibu kye tuyina ekikulembera byonna butatunuulira mutonzi waffe byatukoledde. Kulonda oba yatannaba ekyobulabe ennyo naawe kyo tusobola gumiikiriza. Tetutunulidde byatukolera, tulondo byeyo byatannaba, kyabulabe nnyo nawe tosobola kigumiikiriza. Mwami John, bw'okyali wa maama wo ng'oguze sukaali, sabbuuni, muceere, kilo z'ennyama 3 n'ogattako n'emigaati 2, mukadde n'omutuukako n'ayazaayaza akaveera John tusanyusa okulaba akatebe kaako ob'omukeka guugwo, n'atandika okugyamu kimu nga wabiteeka wabbali nga nti onkoze bubi bwe weerabidde bulubbaani. Simanyi ku mutima gwo ki ekikujja mu birowoozo? Aba asiimye ekituba batasiimye, tannakunyega kigambo kyonna kiraga omuwendo gwa bino byoleese akulaga bwetaavu bwa bulubbaandi. Muntegeere ennyangungu wekanga bino byonna bikuŋŋaanyizza n'obizaayo leetemu bulubbaandi. Kakati mu kaveera k'ebyo omutonzi bwe byakkoledde gwe byonna obutadde wabbali onoonyamu fiizi nga tisina taamu ya baana bange okimanyi bali waka. Mu byonna mutonzi byakkoledde gwe ekira kyolabye. Tubeere benkanya, tumutendereze ng'olutendereza lwa kumwebaza. Obulamu obuyina nkuyanja eri mu ttaka, obulamu obuyina tolina wakuluma. Kiriziganya nga obulwadde buluma. Nkakasa bulungi nti okuleeta eno okuwa n'omulimu baamala kwekebejja okukakasa nti oli mulamu bulungi. Babakusanga musimanyi hepatitis, wali osigaddeyo. Bakukebera nga olina kansa, wali osigaddeyo. Bakukebera nga olina HIV, wali osigaddeyo. Tolina wakuluma. Wallahi abalamu abatalina watuluma tetumanyi kyekitegeeza ekyo. Bantu bakeerera ku ddagala, ne ku samusava ajja kumira, ne ku 10 ne ku magalibi. Ffe mbimu ku bibuuzo bye twanukula naddala kati mu Ramadhan, eddagala lyange nkole ntya n'okusiiba.
kale lyandibadde eddagala nga bakuwaliwe. Tumwebaze nnyo omutonzi waffe olwebaza olumutendereza. Tomanyi kyekitegeeza kukwata lubatu lwa ddagala. Sajja mukulu yafa tusabala musaasire yaliwo embalala. Ka hotel kaali kake bwe tutera okusula. N'emirundi gye twasulangawo bamukerezanga ebbakuli y'empeke. Omu ku bavubuka batabani baali London yatunga ati embeera taata giwangaliddemu emyaka nga 3 nga kerera ku bbakuli ya ddagala ne bagikomyawo akawungeezi. Gomanyi kyekitegeeza okuba nga asulayo ebinyeebwa. Tumutendereza omutonzi waffe olutendeza lwa kumwebaza nga ddala omwebaza va mu mboozi. Ffe tunyumyamba enyumya enzala mwebaza gwe nolanga ekiwedde. Tumwebaza olwebaza nga lwa kumutendereza. Tumwebaza olwebaza oluva ku ntobo y'emitima gyaffe. Wakati mu nkunyanja y'abalwadde tetulina watuluma. Wallahi gw'olina ekizibu kya kuzimba bulentoozi eri alina ekizibu nga kyasereza ddagala. Sereza aweddewo muntu bagenda kukola atya? Ddagala liweddewo sere siziraba. Bantu balwadde ba mitima bansigo. Gomanyi kyekitegeeza okuwaliza tusiza sikaani nga ziraga nti kibumba kyo kirina obuzibu. Golooza abo bakuweewo sere mmeka okkakkane era otereere. Siriikirira nsiriikirire. Byonoonya mu nsi tobimanyi. Abimanyi yakwaddewo byakyakuwadde. Ebyo byasazeewo okukuwa. Kyakubiri, bye tutannafuna tebirina nnyo muwendo gwe tubiwa. Byatannakuwa tebizitowa kyobizitoya. Biba kuba bikulu nnyo nga bw'obituuma tewandibaddewo nga tobiyina. Biba kuba bizito obyetaaga nnyo nga bw'obituuma wandibadde toliwo nga tebiriiwo. Olw'obutono bw'omuwendo gwabyo mu bulamu bwo y'ensonga lwaki wooli ate nga tobiyina. Tusiriikirire. Tumwebaze nnyo omutonzi waffe. Twerabira gy'atujje ne twagala okutuna gy'atutwala. Gy'akujje wamala muwandiikira. Kati oli wano Alain bakuzaalawo Masaka si mu ttawuni bode kutwalira omutwalo gumu n'ekitundu okutuusa awaka. Gw'oli eno simanyi era lono wakisa mba kubanga nze sisobola kukiza kummanyiira. Gwe nnyoma bye nkuwadde mbitwale nkwemu kiri tewali buzibu. Ekizibu kyo kinti fees gwe kankugjewo abaana basome. Kizibu kyo kinti mwana nga mukuwa ofiira muzaaliro ate mba mukuwadde. Kizibu kyo kinti kuva mu bupangisa nga nfunira kansa ali ku stage 4 ankuwa Bwarandi Road. Tukakkane omutonzi waffe kuno ku nsi tagabirako byonna. Omutonzi waffe kuno ku duniya tagabirako byonna. Neewunyiza nnyo okunga nti mwami Olanya teyabadde mufumbo. Kakati ku ssanyu ly'omwami n'omukyala kati ate y'ebyo golooza yakkuta bukusi nti ya stalkinga kati naata. Wakati mu bugagga n'ebitiibwa bamugulumbya olugulumbi olwabeerekeza kati siina gabonaabona at least kambere bw'omu. Nze okuddeka nga gyati taliiyo oba onzise ya Rabbi. Allahu akbar. Ampangadde emyaka simanyi oba tulina ebisumuluzo ebiggalawo oba tetuyina simanyi. Kati ate ye mwami Olanya nga ye yeekubakuba alaba oba yabirese mu palamenti oba mbirese mu mmotoka. Kuno ku nsalla tagabirawo byonna. Gumiikiriza byakuwadde. Akumanyi olumanya luli olwa jjajja wange ye yasenanga supu n'emmere.
nga akumanyi bulungi nti sinnakuwa kati omutonzi wakumanyi yakwadde obulamu n'abaana yabakuwa kati ate okaaba abaana okaaba baki abakwadde waali era akumanyidde ddala bulungi nti tannabawa wakusula. Nsaba Allah okufumiitiriza. Ekituufu kiri nti tuli bakitoba short sighted, tutunula kumpi, taggulula amaaso. Yakujja mukyalo eri wansi wakati mu kilasi gye wakomamu, twakoma mu P7 nga naye okubuuza ze wafuna oyomba buyombi, sala kumumanyira oba mupa omulimu gumpu ba temuguma muguleke, ng'emyenda gyava eri waggulu ne giikirira paka wansi, nga mu result says wabasinga gwafuna nyingi 36. Wakati mu kusoma okwo na byonna Allah jazza tuyisa ffe bafudde olwalira ensonga. Gomanyi kyekitegeeza famire yo okubanga buli mwezi maama ugwe gwasobola okufunamu $5,000 ekuma ku senior 3. Allah ono mulungi, mu baana ba maama wo buli mwana asobola Allah omuyisizaako byayisiza ku gwe. Emyaka 15 wali oyambala bwotyo, emyaka 15 wabangamu n'omutwalo, oyagala ki mu nsi? Akolere ki? Wetaaga kusirikira gwe ng'omu. Lwoli sirikira okulooza ku Allah gyakujje ennaku egenda kuwona, ennaku egenda kuwona. Bino byegamba biri kunze kennyini. Nsika ekifaananyi kya jjajja wange ne bazzukulu be twali babiri, nga jjajja akutte ku mukono n'okusala ekkubo tosobola. Kati olwaleero nze gwe mwayise. Baaliwo abaana b'abagagga baafanga mu bikomera mu biseera ebyo, nga bo balina ne bakitaabwe ne bamaama baabwe, fe abatayina ffe yeffe olwaleero. Oyagala ki? Kyakubiri, mu mbeera eyo yonna omutonzi ogyakujje ne wakutuusizza, olaba osaana oyambale bwotyo, gojjukira okwebikira mu Ramadani. Era lono wakisa biba kubanga muntu yabifuga kyeyanditukoze. Kujja kujja omutonzi wo mukyale wammwe, obuliri bwe buli bwe wasulangako twayambalanga empale nga za bituuli nga yeeriwo. Sobola byerabira bino ng'empale yennyini ekiwato kyayo bayisanga mu lupiira lwa ggaali ne lulyoka lukusala ekiwato kyonna. Si mufaliso ndi gwe twayina, si ssuuka. Yate njogere ku mufaliso obutaba nti ate essuuka ziba zaayiseewo. Twakulira mu buyumba bwa ssuubi. Otunula yali ensoma yaffe mwe musomedde Kaserengeto, ffe twasomera mu bitabo bisaleemu nga byotandikiramu. Kitabo ekiramu nga teri akikuwa, bakisalamu wakati, ate nekibasazemu wakati kiba ne subject says eva eno endala obikula wakati neva wakati neddeeri, ekkalamu nga bakisalamu ebitundu ebi. Kati afaanana atyo bw'aba ali ku nnyonyi, bw'akaaba ennaku taba mwenkanya. Siriikirira nsiriikirire, weebaze nnyo omutonzi olwebaza olujjukira gyakujje. Mu suratu Duha, essuura eyo ofunanga yakadde n'ogitunulamu naddala amakulu gaayo, gwe kennyini ogesseeko. Alaga nti wadduha wallayli idha saja, ayeddako ma wadda'aka rabbuka wama qala. Takulekereranga, oli mu mbeera mbi kituufu, naye takulekereranga omutonzi wo, takkoowanga. Ma wadda'aka rabbuka, takkoowanga, takulekereranga. Akimanyi byonna by'oyita mwabimanyi, bako omusala mutono obonaabona nnyo, byonna abimanyi. Ulira aya yakusatu oba yakuna, Allah nti wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Byoyagala akuweere wano bitono ku byakutegekedde gy'olaga. Byoyagala akuweere ku nsi Yesu byakwagaliza, alina byakutegekedde gyakutwala.
nyine njogera gye nawulira nga yagamba nti ebirungi biri mu maaso nga n'abaganda baga nti zikusooka ne zitakuva mabega. Simanyi ekyo kyekitegeeza. Babazungu ne bavunula olwo olugero zikusooka ne bagamba nti he who laughs last laughs best oba laughs longer. Kakati gwe lwaki oyagala olafinge wano wasooka? Tosekera ku nsi, gojja kusanyukira gye tulaga. Akumanyi bulungi, akumanyi bulungi, akumanyi bulungi. Walal akhiratu khairul laka min al ula. Byakutegekedde gyakutwala bisinga byagala kuweere wano. Tugumiikirize. Aya eddako kye nagenderedde natuga nti alam yajidika yatiman fa awa. Takuwangalizangako mu bulamu bulinga bwamulekwa yennyini Allah n'akwola. Jjukira nga bakuze kagenda olete fees. Bw'otunuulira ensoma y'omwana wo gy'asomamu n'ozzaayo ku yiyo osaana okukulume oba osaana kwebaza Allah. Bw'otunuulira obuliri omwana wo mwasula n'ozzaayo ku buliri bwe mwasula osaana webaze Allah oba osaana kukuluma. Kiki ky'otunuulira ku mwana wo era oyagala Allah akuwa eki? Era ndowooza tukkiriza tutegerere kuba bw'atuwaayo omukisa okukubuuza nti Eric Kenny nkuwa eki mu nsi omugamba ki? Po mwana nga munyirivu. Kati omwana omunyirivu tubaagala kyekituufu. Kenny ayagala wasa omukyala nga mukyotala ayina empisa azale ebyana nga birungi. Kati ebyana ebirungi ogenda biwasa. Kati ebyana nabyo kirungi wakitya ate era balala be bakiwasa. Kati gwe omuzadde ku bulungi bw'omwana gwe wazaala n'ofuna ki? Mbu baleete ente. Ente kwogenda okutandikira okulya ennyama oba okunywa amata. So n'ente yennyini bagenda ogireeta ng'ekyana kivuddemu bulungi nga tokyalya nnyama. Naye tubeere serious. Ekyana ekyo ekiwala ky'ozadde mu mukyalo mukyotala ne kinyirira bulungi. Ani asinga okweyagala nakyo? Muzadde akiwasizza. Kakati kiki ekikooya? Ekikooya omuzadde ki? Bazale ebyana nga bifaanana bulungi. Afune ki? Wangi? Bw'ayogerwako aba aweddeyo. Tetulina nnyo bizibu naddala bw'otuna Allah gy'atujje. Alam yajidika yatiman, yakuwangazako mu nsi ng'olina olugoye olwo. Mwe mwali baana bawala mwalina ekitiibwa Allah yababikkirira nga munda eyo yambala akapale nga kalimu n'ebituli. Tokajjukira. Kati lwaki oyagala nze mambo gamba? Ennaku ekuluma kati oba yali luli? Wanookaabira ki? Nze sifuna ssente, nze mbeera ennyiga. Luli yali tekunyiga. Ate Allah mulungi. Ebiseera ebyo bwatunuuliranga nalumansi nga yeepena nga yina ekindikidde bulungi nga atayina buzibu bwonna yadde ennaku yonna mu nsi. Nga bazanya amayinja gali ga 7 stone. Bwabuuka okunula buli akuwanika eri. Ebiseera ng'olwala n'oyenga ebbombo lyo n'oyiwayo ekikopo n'ogenda weebikka bulungi n'ova ng'otuyanye bulungi ng'embeera ekomyewo. Oyo ye Allah, eyo gy'atujje. Twasambanga omupiira ffe twatandikira ku gwa caayi n'ogenda okuba akagere noyanga n'omutwe gukuwuma. Muve ku bano bakiini. Akagera ako ne kakulumira emyezi nga3 n'ogenda oyita kubasamba omupiira kabisseeko zoowenyera mutima n'okemebwa noga mumpeemu. Samba bw'osattira kwakala nga bakalinyeemu n'obuukabuuka nga bwokka nabagambidde ogulule. Ffenna bwe bulamu mwe twayita ng'oggyeko mmwe oba oli awo mwe muzaaliddwa Kampala
twakimanga ku luzzi lwa Lukoma bafukamiranga ko fukamizo oseneri wansi nga mazzi gose no linga se no mubisi wayo sokanga osenda wood jajja tutumanga ne sepiti basula musulamu ebikola kolereke kuyuza nnyo kati olieno bomala kunabo flashinga bomala kugira flashinga kula nyiga obunyizi kati oyine ebizibu ngo flashinga Allahu akbar dala bandi kwegairidde okwambala obulungi ojjukire mu Ramadani kyo muntu yebikirirako febe ande gairidde okusaala Fatuma anonya wanyigiswa lambo ne wabula ndi bizenze bera bise ko Allah mu butufu Allah ye aliye kakoba naba muntu ngani gwe omanyiro otyo nasigala ngo oxygen yamukulekedde so tonzi waffe tumwebaze nnyo olwebaza olujjukira gyatujje enjala mbigerete muli kebera olwala lw'olusajja zaali nvunza kyekituufu zakuwemmenta okukakana ng'olwala zigenze nalwo nsaba llo ekitiibwa amalega tusonyiwa busonyi kyekituufu otherwise tusaana kumwebaza bwebaza wakati mu butakukkuluma ku byatannaba mu suratu Ibrahim aya 7 Allah gati wa itha adhana rabbukum bwati Allah bwe yateekateeka okutambuza mu bulamu bwammwe la in shakartum bwe munanneebazanga olwebazanga ddala mulutegeeza olwebaza olujjukira gye mbajje la azidannakum nja kubongereranga ddala ffe twakula twesiga sabbuuni wamalanga okunaaba jjajjalanga nti genda weeseeko kasabula bw'ofaanana nogenda oyiwayiwa sabbuuni noyewasiga maaso nga nogenda ku ssomero ffe tetwasomera mu ngatto wakutanga ekigere bulungi nnyo noni namala kulanga nti kati oba twakuutanga byaki tekigenda mu ngatto kigenda mutakati nomala kinaazi ye Allah waffe oyo gyatujje bw'aba Allah olwaleero akuwadde ng'obulamu we buli toyina wakuluma abaana abakwadde kati botwalanga ekizibu ngeri atabayina Allah abatwala kwemu ssente z'okabira mutendereze ng'olutendereza lumwebaza ekisembayo nga kinene weesime nnyo okuba omusiraamu mbyogera sibiruma mu zonna ziyitibwa nzikiriza tewali buzibu naye si zonna nti ntuufu gwe weesalirawo okuba omusiraamu n'abatali ne basala baleke kuba gwofuga entegeerayo si kirumamu ekituufu kiri nti obusiraamu omusingi gwabwo omukulu kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi weesime nnyo okuba omusiraamu basajja battu bwe basirikira ne bagattagatta bafunikira bakkiriza nti Yesu yennyini nsi ataliiwo gwe Allah n'akuwa okukkiriza nti nnyini nsi eno ali ogwo mutonzi waayo nga n'ennaku yo yonna otuula onoogimunnyonnyola ngeri abasajja batwafukamira wansi w'ekibumbe mu mwezi gw'omukaaga ndoozi ennaku z'omwezi oba zibanga 3 sibula bagende na mugongo ziba 3 ogw'omukaaga ne bannyonnyola ebibumbe ennaku yaabwe ngeri yajja nga papa siri aze kunnyonnyola kibumbe kya Lwanga ng'omulala jiridde kyamapeera mulala jiridde kya Kizito omuto kakati ebibumbe ngeyakibumba muntu ekibumbe n'akibumbye ani alina okufukamirira munne ata nze bwe mmumba kati ate nze mba nfukamira baasi tozannyisanga kigambo nzikirizayo yenkolaganayo n'omutonzi wo era nsaba obusiraamu bwo bubeere bubwo buve ku bazadde bo bubeere bubwo gwe kennyini obuze nti bwo obusiraamu bwe mbaba kuba musiraamu ndi musiraamu oba nfaanana bafaanane mulayini eyo yennyini n'omukristaayo aleka kusikira bisikire ndi mukristaayo kuba kitange yali ne jjajjange yali
ndi mulukatuliki kuba kitange yali jjajjange nesse ndi musiramu kuba taata wange yali haji simanyi jjajjange sekane gonga omuntu obwongo bwo bugamba ki kino nkyogera sikirumamu bw'osiriikiriranga gwe ng'omuntu nolaba nga obusiraamu si butuufu buveemu bw'owulira nga obwongo bwe kye bugambye gwe ng'omuntu the same story n'omukristaayo naye bw'asirikirire ng'omuntu bw'agattagatta nga okulisa buli akasi bwe butuufu buveemu bye twakuliramu ebyabazadde baffe si bye tulimu tukuze tufumba mu nsaka bagikuleetere tukulidde mayumba ga ssubi gwe kati oyana kuzimba nyumba ya ssubi tukulidde muzitadooba kali nga kataala lumu mukadde yali anzisi najja nenkayiwako budde bwa mpewo nkakoleza ennyumba eri wala efumbi luliri wala mba ntuka akati nekazikira kazikira mirundi nga 7 bwe yafuutuka mu nyumba yajja kunkuba 10 muze nkafuuwa so kati wano wetunyigira switch kati tukyakolera ziri tuddeyo kuba nyoko baba yali wakano watadooba lwaki tolemera kutadooba nga bwesiba kunzikiriza ya nyoko wasesetukawo ddaawo bakuzala iri eri Bukomansimbi boda yakanane kutuusa ate awaka ng'otuuse mu tawuni Bukomansimbi wafuutuka yodda kati n'otuuka ne mu kibuga n'oyitamu ne mu kibuga n'ojja Entebbe kati oliye aleyini wandisigadde mu kyalo kitawo gye enzikiriza yaffe bereyiyo gwe kennyini gwoba obeera omusiraamu bwe busiraamu kyeki istislaamun lillah kukwata buli kitegeeza bulamu kukikwasa mutonzi bitawhidi yekka wal inqiyadu lahu bitaa gwe n'osigaza obuvunanyizibwa bumu kuwangalira mu nsi ng'oli mugonvu nnyo eri omutonzi wo wal khulusu min ashiriki nakwewala buli yenna ayinza kwewala kumugattako tubaze nnyo omutonzi waffe atwadde okuba abasiraamu weeyise neeyise sikiriza abalala okwegattako twambale bulungi mwemwesimye nnyo muli baana babuwala gye tuze tuyitira abaana bawala bambala bwe bati mu kisibo mwokka nekiggwako n'omusanga alinga enseenene emmaanye ng'afuse omuyitako ali mu mpale ya jjinni makondi gali bweru watopi tomunyumiza kyebayita kigambo gokyogere tomunyumiza kyebayita ddiini mbwe yalaba anyirira nnyo olowooza ogenda kunyiririra bbanga ki bwe bakuleetera abaali abawala abato nnyo mu myaka gye2,000 ne bamukuteera awo ogwawo n'ekigwo kandi twali tunyirira ffe ng'akaseera kati olwaleero ebbeera alinnyulula mu peti bw'aba ayambala ng'ate wallahi n'abatuddewo n'emyaka 10 egijja mu maaso ebbeera ojja kuba otabula nalyo kyayi jiko jedda gye lidda nekuba livansi nekuba livansi bw'otabulamu ne litabulamu bw'osirisa ne lisirisa ogenda kunyirira kumala bbanga ki era musasire buno bakambo si bwammwe kuba mwambala bulungi ebbanga lyonna gye bali osuubira kukunamira ensi kumala bbanga ki mini empale ogenda zambala kumala bbanga ki era ensi gyoyambalira ojagaza ki abasajja boyambalira obagamba ki oli akiise kwetega eduniya yonna ojagaza ki bakutuma fuso bakutuma lole y'abaami gyokyanoonya muba okunamidde muli mukitaawo omugamba ki mulimu imaamu kyeyune omwagaza ki kakati mulimu jjajjaawo abaye waliwo ayinza okusanga emmere etabikiddwako nagati nze bampeeyo ekikwebikuza kiki abange wetaaga kwetuuza gwe ng'omu eddiini nebeere yiyo kwebuuza nti bwe mba ddala bino nandyagadde omwana nga ayambale bw'ati ng'oyambadde ennyambala etasobola kulonda kinusu ng'okutamye bukutamye kujjako ng'ositamye
tubeere babuvunanyizibwa. Wallahi byonna bye twekozeekoze mu myaka gino gy'olaba ng'emivubuka tugenda bibuuzibwako. Eyakuwa akabina teyakakuwera ebyo. Eyakuwa olususu olulungi teyalukuwa kukema basajja. Eyakuwa entumbwe teyagikuwa gimansa. Okuwa kasente yali akunoonyamu ate kumugondera ate era bajoggukidde. Beera buvunanyizibwa. Kigambo kubaza mutonzi waffe kigazi. Allah twagadde nnyo bwe yatutuusiza mwezi gwa Ramadani. Yatwaddeyo omukisa gw'ataawadde balala. Agibye muke Ramadani yaggwa yaliwo, eno taliiwo. Sekamuzaata Ramadani nga 3 yaliwo era yasiiba. Ndoze eno yakubi kusaidi ye taliiwo. Tekawo kitaawo. Kitange no Ramadani yakuna tafunye mu kisogo. Nkwegayiridde nnyo Ramadani allo gikutuusa mu kakisa. Osaana okole buli ky'olinako obusobozi olukola oluterekaamu. Tukole buli kye tulinako obusobozi olukola olutakakisa nti Ramadani ejja weetuli. Olyejjusa 10 lwa dirham lw'otaasaddaaka oba 10 oba 5. Akasente Allah katuwadde tukakozese nga tukyasobola okukakwatako. Tubirabye mu mawulire nga famire ya Sekamuza teri mu ngumi. Ebyobugagga by'abagenzi byonna byagabanwa, tebaalekawo. Ebikutunsa okwerabiza eddiini bajja bigabana. Olugabano oluusi olutagenda kuwana mwanawo nga ne baba bamuwadde omwana nga byonna bakkiriza nti omwana wa Fatuma ebyobugagga bya nnyina byonna tubimulekedde ffe nga bakojja be naffe nababaddeko n'omugabo. Bwe babimulekera n'abikutwalira ku muzikiti. Abitwalira gwe nnyina ku muzikiti yadde bw'otegendereza n'akapolitiike wawaayo bazimbe w'omuzikiti nakaaba akaagala. Maria maama wange tukozesa akaseera k'obulamu ng'akakisa. Ku nsi leero kw'oli enkya toliiko. Eno Ramadani yo gitwale ng'esembayo. Kola buli ky'osobola. Kusaddaaka kikulu. Kwoneemakingira Ramadani yo Allah agikkiriza oba tagikkiriza. Eno bagiyita batya answer sheet n'ebirala. Marking guide. Shukran. Ramadani bweggwako bw'oweera bazzeeyo mu mizeejo kabonero akalaga nti gwe Ramadani yo watawanira bwerere. Gwewe makinga nga Ramadani ewunzise. Bw'olaba ng'osigazza embeera yonna gy'obadde mu Ramadani gwe teekawo katiike ati alhamdulillah Ramadani yange Allah yagikkiriza. Lwaki? Byembadde mu Ramadani bisigazza. Otherwise wallahi bangi oluva mu Ramadani tubanga bava mu kkomera. So nga te ekifaananyi ky'okumpimpya ekya Ramadani oba okkiriza bw'omusiraamu oba eddiini y'omusiraamu ke kaseera bwe basimu eba eri ku kyaja aba asitookinga muliro ogugenda omutamuza emyezi 10 n'ogwo. Tuli fenna omwezi gwa Ramadani gwonna mulamba eddiini y'omusiraamu eba eri ku kyaja. Ndoza ke kaseera kesinga okubeera active kuba eri mu masannyalaze. Kati omwezi mulamba gugenda okuggwako ng'omuliro gwe gujjudde bulungi. Tuli fenna luno lunaku lwakumeka lwa 7 lwa 8. Kati bwe tuba tuli ku kyaja olowooza omuliro tuba ku percentage ki? Maweti anje tuli ku 7%. Mpozi nga wafa charging system. Maweti bwe kuba ku charginga twakachargingira ennaku 8 percentage ki? At least 42. Ram muli owulira okyajinga kuba abamu mbinga oyinza onawe osobola okwewulira nti muli
muli okyajinga kino kiri gyolino boto kituwa muli ofiringa ddala okyajinga abamu tubeera active mu kaseera ka Ramadani kuba tuli ku masanyalaze n'ogenda Ramadani eggwako ne bakujja ku masanyalaze omuliro gwonna bwe basimu nezikirirawo ndowooza yaba yeetagadde afune pabank y'eddiini yarabbi batugijjebwa so tubeere bavunanyizibwa wemakinge nga Ramadani eweddeko nakati Ramadani bwetuuka wakati ndoza tubanga ku 50%. Naku nga 15 awo tugenda okuyingira ennaku 10 ziri ezisembayo nga tuli mu 95 tuwunzika omwezi ogwo nga alhamdulillah eswala alhamdulillah zakyajingibwa Qur'ani nkyajinga okusaddaka ku kyajinga okwebikira ku kyajinge empisa ennungi nkyajinge kutendereza Allah kumweza byonna bikyajinge sunna nkyajinge mande lwakuna bikyajinge saballo ekitiibwa amalega bituwa mbutuufu nga maliza ebigambo byange totunka nnyo nansi obuwanguzi bwo mu nsi kuyingira jjana obuwanguzi bwo mu nsi kuyingira jjana ebisigadde byonna bye tutuma obuwanguzi bwaffe si bituufu era nkwegayiridde nnyo manya kyonoonya mu nsi abatalina baami baloota alina omwami ow'ekirooto kye kuno ku nsoba mwami kyoyo mututuumire noonya omwami n'oteeka ebitendo wansi wiki ng'emu nabaddeko n'abayizi b'e Makerere naye bino bye byabadde bimu ku bigambo byange gye bali abamu babadde babuwala balala baana ba bulenzi mmanyi nti bangi tulina lisiti y'omwami gw'oyagala n'omulala n'okola lisiti y'omukyala omwana omuwala gw'onoonya naye wakati mu ebyo bitendo by'olisitinze wansi omalanga kwebuuza nti naye nnyini bitendo bino anoonya nze nnyini bitendo bino byentadde wansi gyali anoonya nze kikyentegeeza mulayini y'ebitendo ebyo byagala ku mwami gwe sooka obibe automatically aba alina kukunoonya noonya omwami nga muwaavu nga mweru bw'osirikiranga ekituufu bw'abaayo oyo gw'onoonya takunoonyanga nako mwami nga munnaddiini kakati nze eddiini yange eri wansi kati ow'eddiini ate anoonyeeyo ya wansi eri omwami nga munnaddiini nga bw'omunoonya ng'anoonya gwe atatandika nga yadde yasaluna eswala mwepena bwepenyi ndala zikuyita mu nkwawa endala zirina waggulu so please obuwanguzi bwo mu nsi tebuli mu mwami gw'onoonya gwe baga nti ababayina bakimala obuwanguzi bwo mu nsi tebuli mu mukyala mulungi bal obuwanguzi bwaffe mu duniya tebuli mu ssente gwosobola okuwaliza mwami olanya nti yawangudde era shaitaani enombi omala kufa ne balyoka bafuutukayo kumaliriza amaka go badde ozimba kati muganzimbira nga koleki ate manyi tumugitadde mu ttaka ate bamaliriza nnyo kati obuwanguzi mu nsi tebuli maka musula obuwanguzi mu nsi kuyingira jjana era wallahi ekyo abakitwala ng'ekigendererwa kyabwe mu bulamu bw'ensi Allah akibawa teriiyo Allah gw'asaasidde ng'obulamu bwakolerera kuyingira jjana atya kufa anti akaseera k'okufa kwabwe yentandikwa y'essanyu lyabwe ery'enkomeredde nsaba Allah atuwe bangi bwe twogera ku kigambo okufa olyawulira dda nga n'emmere eyagala mumulema nga nti naye oyabayabakinze kootiitiire koleke kutya ojja kufa si byakuteesaako si kutiisatiisa bal nange automatically simanyi kakati twetegeke bwetegesi akaseera k'okufa kaseera kassanyu ery'enkomeredde kaseera kassanyu ery'olubeerera eri abaakeetegekera gwe badde okimanyi nti omuntu nga tannaggyibwa mu mwoyo nga badde mukkiriza mulungi eyamanya kikyayagala mu nsi
akaseera ako ng'omwoyo tegunnavaamu azibye omumwa bamunoonya ntunnunsi ali mu mbeera mbi Allah amutumira zimalayika afuna ababaka okuva eri Allah. Suratu Fusilat aya 30. Malayika zijja n'obubaka buno wammanga, alla takhaafu, leka kutya eno gy'ozze wakimala, wala tahzanu, tonakwale na bya bugagga byobaddemu, tebirina makulu ku bino byozzeemu, tonakwale na baana boolesi abadde akulabirira asigadde gy'ali. Wa abishiru bil janna, amawulire amatongole getukwetikidde gakuyingira jjana, allati kuntum tuadun, bulijjo gyozengolaganyisibwa. Aga amawulire n'ogafuna ng'omwoyo gukyalimu, malayika ezinonya omwoyo zeeraliikirira. Era hadithi weeri ntuufu terina buzibu, omugenzi nga bamunaaza abaako n'ebigambo byagamba bano abamunaaza abamuzinga bamusaalira, bw'aba yeetegekera ebigambo bye biba kadimuni kadimuni, munyanguyeko munkeereya, ababigayalirira abakolereranga edduniya balajana bulajanyi ya wailata, banne mwambeeredde ki, aina tathabuna bi, mupapa ki, muntwala wa. Nsaba Allah ekitiibwa tuwe okweteekateeka obuwanguzi bwange mu nsi kuyingira jjana, ate nga nkukakasa nti insha Allah fenna tujja giyingira. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu ummati, umma yange yonna yadkhuluna aljanna, egenda kuyingira ejjana, illa man aba, okujjako anaabaaganyi. Kati ebbanga lyomala ng'okyali mulamu oba olina omukisa ogukyusa ebyetaaga okukyusa, toyina nakyogenda kugasa mwana wo ng'oggyeko muteekerateekera okuyingira ejjana. Tujja kuyingira ejjana, wabula terina gwegenda kugwako obugwi, tulina kwetegekera wano. Nsaba Allah ekitiibwa ate okufumitiriza, Allah ate okwerekereza ebisaana okwerekereza. Obulamu tebukutwala nnyo, wano oliwo kaseera. Kati asigaze emyezi 6 ove mu nsi, oyagalawo ki mwana? Wano we tuli ekifaananyi ekyangongo, tulinga abajja ku ssomero. Ebbanga omwana lyamala mu kisulo, bamuwerayo byonna, baddira TV ne bamutwalirayo, ne bamutwalira ebyokuzanyisa byonna ne babimuwa. Ebyokuzanyisa, TV, masuuka amalungi, piiro, bugaali, bisigala luddawa waka. Eri yagenda kusoma nedda, kati olinamu ku ssente, katabani kwe kebatwala mu kisulo walagira muganda wakatwala ebyo, ne kabasaba nti maama nsaba mpereze pocket money wa mitwalo aga, bobozi yino zikawo. Lwaki? Yokagendi zaidi akana kabadde eki etamu erimu banga ki nti mwezi gumu n'ekitundu, kati byayagala ajja bisangawa, ajja bisanga eka. Please, wano tuli ku ssomero, eka waffe yewa Allah gye twava tabaraka taala. Ndamaliza ebigambo byange ne kino kifaananyi genda nakyo. Twava e Uganda kujja kukola. Obadde okimanyi nti omwana omuwala oba omulenzi omugezi nga Kenny, nga mukwano gwa Paul n'abalala, omwana omulenzi omugezi oba omuwala yajja n'okukola, ali Alain, ali Dubai atoba, ebirowoozo bye tebimuvaka. Bwe guli ku musaala gwe gwa mitwalo 9, asobola okudira emitwalo 7 n'azirira eno, 2 n'agawereza Uganda, oba alwana bwe zizingirira 2 gabasaasanyiza eno, 7 agiwerezeewa. Omugezi yaliwa, yaliiridde 7 eno, eka n'aweerezaayo 2, oba yaweereza 7 eka wano neyetetenkanyiza ku 2, aweereza 7 eka ye mugezi. Maama kati ziri mmeka? Abamu tuziterekera ddala, gooli zejjirayo ozikolemu mu kaseera ko ng'otuuse eka, era liba ssanyu ppitirivu nga kasente ko ku akawunti okasanzeeyo. Tuli ffenna kakati watyanga omwana awangalidde emyaka contract n'aziza bujja n'akola emyaka gye 6 nga ssere zonna alyandye. Bw'okuba essimu tukunone Uganda, tukunonoloza maama inshallah ku Lwokusatu wiiki ejja nzija, nga tubuuza nti jawuhara gobadde tukeyasereza nti yesi magobadde ozi nti nga kufena tekuli no ng'ani amenyeko okujja entebe tewali. Lwaki? Twine no kewategekayo katu. Kakati ku dduniya eno naffe twajja ku kyeyo, tuli bakadaama.
ku nsi ffenna twajja kukola. Buli ke tukola konna ebirowoozo tebituveeka. Kyovulaba omuntu yenna bw'afa tuga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, abazzeeyoka. By'oweerezeeka yennyanirizayo, by'oweereza gy'olaga bwe bagenda okukwaniriza. Allah kyatuga nti fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, yenna ataategeka gy'alaga seereze zonna nazirira ku duniya, fa ummuhu hawiya, nnyina amulinze ku kisaawe entebe muliro hawiya. Ekisaawe entebe kyekiriwa? Kabuli. Maama akulinze ku kisaawe kabuli muliro. Lwaki? Tewaweerezangayo. Nkwegayiridde bwegayirizi ku lw'obulungi bwo, ku lw'obulungi bw'abaana bo. Wallahi omuzadde ayagala ennyo abaana be akola ddiini. Omuzadde yeyagala ennyo nga wulya yeerumirirwa ddiini, aba yategekedde eka waabwe. Sawallahu ekitiibwa atuwe okutunula gye tulaga. Kaseera kaliba ka ssanyu nga Allah atujja mu nsi tusisinkane bye twateekateeka. Sawallahu atuwe okwetegekera ya Rabbi. Nga nva ku muzindaalo nafunamu olugezigezi olubuuza alina kyayize ne tukigabana naye. Embeera eyo mba newala kufaananira leediyo. Alina kyayize, insha Allah tujja kigabana nawe kuva twatandikidde okutuuka wetukomye. Naam, ashiri tours. Wadde gasaa kwetegereza. Tandise naawe. Ajja Jamila nzija. Alaikum salaam wa rahmatullah. Tewali buzibu imamu kyalina ajja kuntaasa. Imawuliriza omusiraamu yayize mu luzungu ye. Mashallah. Mwami John nzija. So ne Mwami Kenny. Naam. Jati Jamila. Oyize ki? Oliwadde mu lukunga nti onzo okuba otandikidde paka okomye bwe nsiriikiridde siina. Naam. Alaikum salaam. Mashallah. Alhamdulillah. Nyabo kantandike naawe nsasira okukeereyo. Rashid, alaikum salaam wa rahmatullah. Ntuyaziza okutujukiza nzeriba ku byetegedde nti bwe weebuuzaamu kale obusiraamu bwonga bufumiitiriza. Buli wofumiitiriza ne weebuuza nzaali omulangi bwewagaliramu zaali wakitibala gwatadde wano n'atandika mabega. Ekintu ekyo kikusitula mundaayo mwekyo tubeere nga tufumiitiriza nnyo. Febani. Abaana bala bangi bakabira mu biyumba. Sisuubira nti akabira mu kiyumba yazze wano. Wali. Baba wali tusabala wekitiibwa bimukwasaganyize. Naye wakati mu nnaku gye bayitamu fe ate obaolyawo tulinayo akalembereza. Naam, yigamu Mwami Kenny. Wabadde osaaga busaazi. Kale agira kinoonya nzize ewonya. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Mashallah. Alhamdulillah. Allah. Bana batubonyabonyezo tujje Uganda. Buli bali kudduwa sewufe. Alhamdulillah. Kikulu nnyo okusima bane obuterabira Allah jatujje kikulu byatanakwa byonna Allah ina ensonga. Mu suratu shura aya 27 Allah kati walau basata Allahu rizqa liibadihi, Allah bakusumulula byanfuna eri abaddu be nga bwe babyagala. Labagaw fil ard, nkuyanja gyolabamu eddiini yandibadde nnyo nefe bitagambika. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, Allah kokusala akasente akabawe mpola mpola mu kigero ekyasazeewo okusobola okubakumira esswala emmeka 5
okusobola kumanga bakyateekako akakaaya, okusobola kumanga bakyasiiba. Innahu biibadihi, Allah kubaddu nga yabatonda, la khabirun basir, abamanyi nnyo ate abalaba. Kati Allah atukumidde mu mbeera eno ng'oba olyamwe tukyasobola okuyimirizaawo esswala emmeka. Bangi Allah be yagezesa bali basaala, sere bwe bazifuna tebadda. Gwe Allah nakwagaliza kirungi, bangi bali bambala bulungi, bwe bafuna ssente ne byonooneka. Kati gwe Allah baba akuwaddeyo akasente kano nga n'esswala zikyayimiriddewo n'okusiiba, tumwebaze nnyo Allah. Naam, yabadde ku muzindaalo oyize eki nzoba temunziza tewali buzibu. Ekimu ku byo wallahi future gye tutegeka basinga tugikomya kumpi. Otegeka bukaddewo wasayininga nti oli kaddewa, kyakubiri bw'okaddewa nga biwedde. Future tekomaawo. Essaawa enna future kutuuka ku future kabbuli kyekituufu. Ekyo oba oyagala oba toyagala, future kabbuli, oyagala oba toyagala. Kati totegeka bukadde, tegeka kabbuli. Ate wallahi ategese kabbuli Allah ne dunia nagimutegekera. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, man amila lil akhiratihi, Allah gwawadde nafokasinga nnyo ku wajalaga awatuufu, kafahu Allahu amra duniyahu, Allah amalira obwetaavu wano ku dunia. Naam, yiga mwajati wakala ya Imam Chayuni. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. naye ekisingira ddala nfunye ne courage kyeyina yagambye ebintu bye tusobola okukola on a daily basis okulaba nti twetegekera wadde tulaga, so ndabye nga nja kwongeramu amaanyi kimpadde courage. Mashallah. Nsoma at least yagambye nawe ziba ddakiika 10 oziweeyo nsomenga Qur'an buli lunaku at least nsaba Allah twokwerwanako, twerwanyeko mu bingi ne tuwangula. Gwe pepa wakati yabatawanyi wamala n'owangula. Sheikh Kakande yiga mutuulire. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Saba Allah kizi ya Rabbi. Sala pressure. Wallahi ibintu byalla byewunyisa. Sente bwazikuwa ennyo ne ziwera nga byoli abisalako. Toddamu kulya bungi bwa mmere gyo badde olya. Jamiro oli tulya nsonyi mutulugunye nnyo, tuli wa kitundu kyekimu, tulina ababooda gaali bwayise. Wabooda gaali emmere gyatulako gyalya, president tagirya. Kubombi ani alya emmere nnyingi? Ekyakubiri, booda gaali wadde okimanyi nti ye wonna wakyamyaga nti mumpe. Ne president boda kali alina abamukuuma, ate president kubombi ani alina emirembe. Kate tubisulika. Sheikh Mukanzu enzirugavu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lirano mutonzi osala magezi gonna abadde akolagana ne president wano bw'aba afudde n'abaana be balina bafuniramu. Tuli fenna yadde bino ebyaffe by'edduniya byebyo okubeera omutonzi waffe bw'okolagana naye butereevu n'abaana bo oba bayingiza mu ddiiru, buli lw'otatta n'enkolagana yo n'omutonzi wo n'abaana oba batemeddeko ettaka. Kati leka kusuubira nti okolerera abaana ate okusulawo okusaala. Leka kusuubira nti okolerera abaana okwambala ennyambala etajjanza. Akolerera abaana kyasookerako nkolagana ye na mutonzi we, kuba mutonzi we ye mutonzi w'abaana bano. Yamanyi nti essaawa nze nvaawo kati kantereze enkolagana n'agenda okusigala mu bo ebbanga lino. Nsaba Allah okusirikirira n'okufumiitiriza. Ndowooza wakati mbutatwala nnyo budde, bazoka aliwo. Neerabidde sisobola kale wamma kusonyiwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
wallahi ne bwe ziba zisigadde wateera gusula okugenda Allah atusaasire sijja kusinga kaawo nsaba Allah ekitiibwa atugase n'olukuŋŋaana luno nsaba Allah ekitiibwa ebbanga lyonna atwangalize mu mbeera esobola okumusinza nsaba Allah ate okufumiitiriza nsaba Allah ate okumutenderezanga Allah ate okujjukira gy'atujje Allah ate okumukwasa yonna gye tulaga nsaba Allah ate okujjukira gy'atujje Allah ate okumukwasa yonna gye tulaga nsaba Allah ekitiibwa atuwe okujjukira gy'atujje Allah ate okumukwasa byonna bitegeeza gye tulaga nsaba Allah nga batonde bingi ebitusobako tusaba Allah atusonyiwe nsaba Allah akkiriza okusiiba kwaffe era akutumazeeko nsaba Allah ekitiibwa akkirize byonna bye tukola omuli okusaala kwaffe kusaddaaka kwaffe Qur'ani yaffe nsaba Allah akkirize byonna bye tukola Ramadani yaffe no Allah gitufulire ensonga okukyusa ebisaana okukyusa n'okunyweza ebyetaaga okunyweza nsaba Allah asaasira abaddu be bonna be yajjulula tebaamanya nti embeera erifaanana nga bwe bagirimu tusaba Allah abaddiremu nsaba Allah ekitiibwa ebyabasobako abaddiremu bye balongosa Allah bakubisizeemu nsaba Allah naffe akaseera k'okuva kwaffe mu nsi akatufulira entandikwa y'essanyu ery'olubeerera nsaba Allah ekitiibwa atuyingiza ejjana Allah atutaasa omuliro nsaba Allah ekitiibwa ne baganda baffe abatannategeera bwa bbeeyi wa busiraamu nsaba Allah bawe okufumiitiriza nsaba Allah batugatteko nsaba Allah ebbanga lyonna atufula ensonga y'okuluŋŋama kw'abasigadde Allah aleke tufuula nsonga ya butaluŋŋama bwabwe nsaba Allah ekitiibwa omukolo guno guleke kubeera gusembayo Allah gutufuulire entandikwa buli mwaka Allah atufuule kyakulabirako n'eri abasiraamu bonna bawangalira gyonna gye bawangalira oba oliawo nabo okwekolamu omulimu insha Allahu tabaraka wa taala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukulu mukubire omugalo shenga temunnagenda nja kusaba yenna omuntu alina ekibuuzo kyoyagala okubuuza bamashehe wanika omukono bwe kiba kisoboka walisembedde olw'eddoboozi naye bw'oba osobola okutuusa eddoboozi tuusa ekibuuzo kyo n'eddoboozi lyo nga tutuusa wali muzindaalo. Omukyala ayonsa takkirizibwa kusiiba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala ayonsa, omukyala omuzito asobola okusiiba oba bw'asangamu obuzibu akkirizibwa okulya n'alabira nga ajja kuliwa so si nti olw'okuba ayonsa tasiiba. Waliyo abakyala bayonsa nga mulamu bulungi ayo asiiba. Nze waliwo omukyala gwe mmanyi yasiiba Ramanzaani yonna negwako ku Idi n'azaala. Ramanzaani yonna teyalyamu na lumu ate nga asinga naffe abalamu. Waliwo abakyala bayonka obulungi va ku bano abayonka bakolola. Waliwo abakyala bayonka obulungi. Waliwo zikabira ezimu nga abakyala b'amaanyi kumpi nga bangana musajja. Kati abamu asobola si tteeka nti bw'abeera nga ayonsa tasiiba oba babeera muzito, kisinziira ku bulamu bwe ye atubuulira kyawulira. Bwe tukizuula nga akaluubirirwa ng'alya ajja kuliwa mu maaso. Then bwe tukisanga nga okuliwa kwe kukalubye kubanga ayinza okuba nga kati ayonsa ate aba tannamaliza kuyonsa ate n'afuna olubuto. Ate waliwo Ramanzaani alidde bbiri ate erinda eyokusatu ne musanga ayonsa naba nga zeetuumye tasobola kuziriwa. Oyo abajja kuziriisa omunaku omu buli kanaku. Amakulu Ramanzaani abanaku 30. Ne si tteeka nti omukyala w'olubuto n'ayonsa bo balya buli tebasiiba. Nedda asooka agezeemu bw'atwalamu bw'ati obulamu bwe bujja mubuulira nti omubiri gwe tegusobola kukola ekyo. So si nti kiri automatic nti kaseba n'olubuto tasiiba. Waliyo abalina nga basiiba, waliyo n'abayonsa nga basiiba. Enam alina ekibuuzo kirala mujja kunzikiriza nja kulonda mwami na mukyala sijja kwekubira nnyo sayidi sooke n'ajja tyoli. Waalaikum salaam. Nja kusaba ajja tadde mwatule mukama wange.
otuwulira amannya ne gy'ova e Kampala ne wano wootudde bwe kiba kisoboka ne wotetenkanya bweba siteeka naye oba osobodde kubanga egimu tegyogerekeka mu bantu senga teri mulimu mubi ogw'okusawula anti buli gwakola eri egiwaabwe gyali kale basi naam katugende alaikum salam ekibuuzo kyange kigamba nti bagamba nti omukono ogwakkono tegufuna wugu naye ate wesanga nga wetuba tufuna busu tolina bweweewala kukozesa mukono ogwakkono. Nedda omukono ogwakkono tebagamba nti tegufuna wuzu wabula tegulya mmere n'okunywa mpozi ebirala gusharinga ne gunnaagwo negigattawamu gisobola okukola toyinza kukozesa gumu. Obutonde bw'omwanadamu yatondebwa ng'omukono ogwa kkono gulina emirimu gyagwo nga n'oba gugenda gwokka mu position eyo kati gulina ate kulabikira mu kulya naye ogamba nti mu kufuna wuzu ate onoonaba otya mu maaso ye guno ogwa ddyo onoogunaaba otya guno enaaza gwokka gumu tekisoboka. Amannya ne byokola neyeyiwava eka n'olyoka otekawo ekibuuzo. Muganda wange ono ali mu kanzu enjeru.